Alternative Digital. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Akawungezi akalungi nkwaniriza nnyo gwe asazeewo okulaba nti otwegattako nze Omubejja Luwedde Lilian. Program gy'oli mu kulaba ya voltage gaba masanyalaze gennyini tubeerawo buli lunaku olwokuna ssaawa ebiremu y'akawungezi okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro. Ensonga zetwogerako ziba zikwatira ddala ku munnayuganda asembayo nga tukwata ku nsonga ezikwata ku byobufuzi n'obukulembeze bwa Uganda, ensonga z'eddembe ly'obuntu, ebyenfuna, embeera z'abantu, ensonga z'abavubuka n'ebirala bingi nnyo by'otasaanidde kubeera ng'ate osobwa. Weewaawo olunaku olwaleero munnange nalwo tugobye bumala okulaba nti tukuweereza naye nsooka okwetonda olw'okutandika ekikeerezi tubadde kube tutereeza wano nawali okulaba nti tukuweereza ekyo ekisaanidde ate naawe omulabi waffe obe ng'ate teweemulugunya. Naye nno mu studios situddeemu nzekka ntambudde n'abagenyi bange ab'olunaku olwaleero abagenda okuba nti batulamusaako naye nga tebanatulamusaako. Bano nno kuliko Sendagire Muhammad ava mu kibiina ki NRM oba giyite National Resistance Movement. Yamaze dda okubanga twegattako. Bwe muvaako awo naddiriddwa omukyala Aida Nakuya ava mu Democratic Front. Omukyala ono bwe tutandika okumwogerako be bamu ku bakyala oba oliawo abateerya ntama bwe kituuka okwogera ku nsonga ez'enjawulo. Wali no mu studios ajja kuba atulamusaako mu maaso awo weewaawo ayongere n'okutulambululira biki byaliko mu kadde kano. Nemba ng'ate negattiddwako omugenyi omulala amanyiddwa nga Mayanja Robert ava mu People's Front for Freedom. Bano nno bonna bendera mu studios bannabyabufuzi. Abamu ku bo beesimbyewo. Mwami Sendagire ajja tubuulira kyaliko olw'ensonga nti bwe yali yeegwanyiza entebe ey'omuloodi ow'ekibuga Kampala teyasobola kubanga awangula mu kameefu k'ekibiina kye ki NRM. Naye ajja tubuulira alina gwa campaigningira, alina gwatambula naye, alina gwa supportinga. Ebyo nno bijja kuba biwulirwa okuva eri omukulu Sendagire Muhammad. Naye nga nkutegeeza nti ku Alternative Digital eyo ne Facebook page yaffe ne Digital TV we tuli live era ng'osobola okuba ng'oteekayo comments. So nga ate YouTube channel yaffe teekamu Alternative Digital tube nga ate tutambulira ddala bulungi. Kansoke akazindalo nkejjeko mbe nga ate nkagabanako n'abagenyi bange menina mu studios tube nga ate tutandikirawo butereevu. Omukulu Sendagire Muhammad, kati ssaawa zino tukitwale nti oli kuki? Olina gwo supportinga mu kalulu, wasazeewo okuba nti obiviiramu ddala oba awo tubatandikira nga bwolamusa kuba tulaba?
okusookera ddala njagala okwebaza Mukama Katonda akyatuwadde obulamu okubanga eriyo yatulaba naffe abali wano tukyali balamu tulina kye tusobola okugatta ku ggwanga lyaffe. Okwebaza ennyo Digitalk ne Voltage amasannyalaze okubeera nga Lilian otutambuza bulungi. Lights eziri wano studios ndaba nga speed gye tutambulirako ndowooza ya CNN. Era njagala okubeebaza. Njagala okusanyukira ennyo baganda bange omulimu Nnyinaze Aida ne Mayanja okubeera nga beewaayo kubanga basalawo kubanga baagala eggwanga lyabwe. Democracy gwe twayogerako nga NRM singa tebaaliwo kyali badde tekinyonyola kimala the first principle ya democracy wetu wetambula. But them coming to this show, it is enough to explain nti President Kaguta Museveni kye yasuubiza nakiyisa fundamental change, fundamental change tulimu. Era njagala onzikirize mu dakiika emu nsanyukire nnyo ku bannakampala abo bentambula nabo wakati mu kugenda nga twezaamu amaanyi ekyokubiri nga tuplaninga ndi President Kaguta Museveni wanatuukira mu kibuga Kampala tujja kuba tuwaayo buwi nsonga zaffe ng'abalala bakikola. Abatambula ne Kasirye Sendagere Muhammad tiimu yange njagala okugyebaza ne bannabakibuga abatwaniriza. Mpozi kyansusso okwebaza bannayuganda bonna abatambula ne President Kaguta Museveni. Leero tubadde luwuka gabadde maanyi gennyini era nga abantu baffe kati adde Mukamuli nenga agenze luuka then Kamuli naye nga amaanyi abantu ge batulaze compared ku ki abantu kye baali basuubira mu Eastern region tetujja okufuna. I think we are doing better, even better than before. Yes, mobilization ekoleddwa bulungi, Mama Kadaga abeerawo bulungi, abakulembeze aba NRM babeerawo, era njagala okwebaza ne chairman Secretary General waffe Richard Todong akoze omulimu munene nnyo okubeera nga nti campaign zino zitambulira ku structure ya party. Wano bamayanja batusekereranga nga bagamba nti structures tezikola. Naye twayagala tubalage nti structures zikolera mu time weti. Nti campaign zino zonna twaziteeka mu structure ya NRM. Era nze Sendagire sina wensobola kugenda campaigning ya President Museveni okujjako nga ndina abasatu abali mu Kampala abakola NRM mu structure. So byebyo kyendowooza nti ebibiina by'obufuzi birabe bimisinga mu page. Neyanzega omukulu Sendagire Muhammad bali nnyo kutwegattako. Akalulu kano gwo kalaba otya? Akaluka nno katambudde bulungi wokatunuulira entambula yaako n'abakulembeze n'abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo local government ku bifo by'ababaka ba parliament nabo batandika okunoonya akalulu. Yes, actually wentunuulira omutindo ba candidates gwe batambulizaamu ne government kyekola njogerera ku EC Electoral Commission response yaayo ku issues eziba zaakagwawo. For instance, nawulidde mu week eno nti EC yavayo recently neewoninga bacandidates abasuubira okubanga bakolokota bannaabwe babajjukiza etteeka eriri mu EC. Kitegeeza nti the quick response of EC eraga bulazi nti no something is done and something good is coming. Kitegeeza nti eri more transparent, eri more objective ku issues zonna eziba zireeteddwa, era eri more independent. Era omulundi guno betunaakuba akalulu tujja kuba tubakubye flat. Analemwa okunnyonnyola ideas ze na biki byasuubira tujja kuba tubakubye flat. Era nsuubira nti NRM omulundi guno ndowooza tuli bakuwangulako 85%. Don't be surprised nga tufunye percentage efaanaganako weetyo. Neyanziza njagala akazindaalo nsooke nkabuusa omukyala Nakuya musembyeyo olw'ensonga ez'enjawulo. Naye kansooke nkaweeko omukulu Mayanja Robert asooka alamuse ku batulaba. Nkulikeyo mu kusaba. Weewaawo. Katonda affe mulungi. Weewaawo tatulekeredde mu kaseera kanako okugezesebwa. Bassebo ne bannyabo retired Colonel Dr. Kizza Besigye gyali mulamu. Retired Colonel Dr. Kizza Besigye agoberera buli nsonga egenda maaso mu ggwanga. Era ffe tuli just maloboozi agagezaako okugaziya ku bimu ku bitonotono byabadde nga tugamba olutata. Kawungeezi ku Lwokutaano naku nga 2 emabega
twaweza ennaku omwaka mulambaze ennaku 365 nga retired Colonel Dr. Kizza Besigye Kakyanga akukunulwa wali e Nairobi we yali agenze ku bugonyi obutongole n'ensonga yali emututte yali yakuyambako yali yakubeerawo nga munnamateeka Martha Karua atongoza ekitabo ebyaddirira Digitalk omubiraze ensi era buli muntu abimanyi wabula ku mulundi guno munnamateeka we Ssaalongo Erias Lukwago yatugambye nti ate ekkomera lya Besigye ye ali munda mu kkomera eririna ne address eririna ne perimeter wall eririna ne security protocols zoyina okuyitamu naye ate litegeeza ki gye tuli. Kizza Besigye ekyamusibya bassebo ne bannyabo zezo ensonga ze yayimirirako okuva lwe yava mu ddwaliro e Nairobi mu Aga Khan Hospital yeesogensi Keruweero. Tugenda kubyogerako nga tutandise okwogera ku lwaki mbadde mpitidde awo kubanga muganda wange Sendagire agambye be bagenda okuwangula bagenda kuba babakubye flat n'ebitundu 85 ku nga bemuvuganya nabo mukyabasibira mu tteeka ly'abafuzi b'amatwale kubanga kye bayita illegal drilling it's a colonial rule. Singa twali twafuna independence singa twali twafuna liberation twandibadde eryo etteeka twalijja dda mu bitabo ye weerabidde ti emisinde kya Jobless Brotherhood twalinako campaign gye bayita decriminalizing petty offences because bwe ntambula ng'omusirikale okulya mu nsi olukwesi musango gwa Nnagomola abaana kati be bayoola ne babatwala ne babasiba babavunaana omusango gw'okweyisa ng'abasirikale ate nga tebali okola dduyiro w'ekinnamagye akola dduyiro w'ekinnamagye nakugambye nti ogwo eryo etteeka lyayiyizibwa Andrew Cohen. Andrew Cohen yatyanga abaganda bano ab'ebirumbirumbi bwe baasibanga embugo ne bakaalakaala ababanja kabaka Mwange yali awaŋŋangusiddwa ne tuddamu basanga nga mukola ebintu ebyo mugenda kuvunaanibwa. Kakati neewunyiza Andrew Cohen atudde entebe ali ku bazzukulu Andrew Cohen anti era awo we yali ng'abeera awo ku State House entebe awo Andrew Cohen we yakolanga ki we yali abeera era netteeka kati erimazeeko abali mu kalulu kano abeesomye okuleeta enkyukakyuka aba NUP etteeka eribasiba lya Andrew Cohen. Weewaawo. So bassebo ne bannyabo ekigambo ekyo muganda wange bw'akyogedde kinkanze muti bwe muba be mugenda owangula munasooka kubasiba. Kizza Besigye ne mumusiba ne mumuteeka mu kooti ate ne mwebuzaabuza ku ky'okuleeta obujulizi obukola ki ng'ate mukimanyidde ddala nti bwe tuba twogera ku kuvuganya okwannamaddala okuli fundamental in character toyinza kujja Besigye mu kisaawe kubanga Besigye si Ronaldinho si Zidane si Messi wabula Besigye ye encyclopedia y'akazannyo kano kati bw'aba ali bweru Sendagira asootula ano n'okusalako n'asaba tugenda okuwangula ku mulundi guno. Njagala soke omuzindalo ngweko omukyala Nakuya Aida abenga ate alamusa kuba tulaba omulabi wange bwe twali tutandika shene ya Voltage y'omu ku bapanalist be twatandika nabo ne Omumayanja Robert. Weewaawo njagala mwanirize. Kyajjukira kengere yaffe. Akagaali. Zetapo eyo tomanya tuli gikomyawo olundi naye akazindalo kako omukyala Nakuya Aida ndamusa kuba tulaba. Abatugoberera ku Digitalk musasire eddoboozi lyange ligenda lyekwatakwatamu naye nga ngenda digogola ensonga eryekwasaakwasaamu nsonga za ggwanga. Buli we tugenda abantu baagala oziwulira, buli we tugenda abantu baagala tuzibannyonnyole, buli we tugenda abantu baagala tuleke nga bazitegedde. Ate waliwo ezimu nga tolina gw'oyinza zeesigisa ng'era gw'alina okubearinga burden ozituuse ku banno. Kubanga nzikiriza nti kano ke kaseera akatuufu bannayuganda okumanya omutuufu alina okubakiikirira. Tuli mu kaseera akazibu ennyo akatono naye ate nga kazibu. Ebyobufuzi bye bifuga eggwanga Uganda era kyannaku nnyo nti byakaseera katono.
naye mu myezi 2 gye tulina oba ogumu kati n'ekitundu olunaku lugenda kuba lumu olugenda okusalawo engeri ki eggwanga gye ligenda okutambulamu emyaka 5. Ebyobufuzi bizaala obukulembeze. Obukulembeze bwe busalirawo entambula y'eggwanga bwebeera emyaka emeka 5. Bannakampala nzize mbagamba wannawali nti kano kokka ke kaseera ke mulina okuba nga muli bagezi nnyo, nga muli bategeevu nnyo, nga muli basunsuzi nnyo. Waliwo engeri nnyingi nnyo ez'okusunsula, naddala ng'osunsula kankugereza ebijanjaalo. Osooka n'okolamu bw'oti ebisusunku ne bikola ki? Ne bigenda. Naye bw'okola bw'oti amayinja gasigalamu n'obususunku obumu obulina heavy particles bukola ki? Busigalamu. Awo nodda ku lugali era ebimu ne bikola ki? Ne bivaamu. Naye era waliwo ebifu n'amayinja agakola ki? Agasigalamu. W'omala awo olwo nodda mu kulonda kimu ku kimu. N'oggyamu ebiramu n'oteeka wali ebifu. So ebibiina by'ebyobufuzi byatandika obumyufu bwabyo. Obumyufu obwo bikkiriza nti mwe mwali ebisusunku, mwe mwali amayinja, mwe mwali ebifu. Ne bifrontinga ba candidates be balowooza nti ebyo be balamu abayina okutwala obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Naye mu ebyo ebikasukibwa nti bifu mubaamu ebidda ne bimera. Ate biba bya mugaso okusinga bino ebiramu naye nga biriiriddwa. Oba ontegedde kyengezaako okwogera mukulu zawedde? Luwedde. Ontegeera? Awo bye bayita ebyasigalirawo naye ebyafuuka ensonga. Be bakulembeze nga bannakuya abali ku mukutu guno. Njagala okubalamusa mwenna abatugoberera. Era kyoyogedde mbadde wano nga nakatandika ne ngamba naye bannange tuvudde wala. When you look at the beauty here, the comfort here, olwaleero ntudde nga nyina n'okukolako bwe nti kendeeza ku ka SC nendaba nga waliwo enkyukakyuka ekula era njagala nebaze mukulu Norman and the entire management. This is beautiful. Luwedde njagala okwebaza. Thank you so much for standing a test of time. Kubanga ebintu bifa ntandika. Naye buli muntu atandika ekintu n'atambula nakyo n'alemerako n'afollowinga n'abeera intentional kwekyo yakijjamu omuki omulamwa. Era ekyo kye kyalemeza bannaku ya Aida mu byobufuzi by'eggwanga Uganda kubanga tukkiriza yeffe bakulembeza abalimu omulamwa. Twakulina ku Sheno ng'oli mu DP. Tugenda mu kalulu ka 2026 ebipande tulaba kati osaze oli mu kibiina ki NUP. Wenjogerera oli mu Democratic Front. Should we say nti walemu okubeera satisfied ne DP ne NUP DF de kusatisfying? Nga tonnambuuza kibuuzo ekyo sooka weebuuze nti political parties zetulina mu Uganda zirina capacity okurecruitinga, okutraininga n'okumaintaininga credible membership. Kyekisooka oddemu otunuulire ensonga olwaleero kiki ekirulinga obukulembeze bw'eggwanga Uganda oba politics w'eggwanga. Tuli mu kaseera ng'abantu bagenda na mass mobilization, not ideological conviction. Oba mwe abakulembeze kye mubawadde? Ngenda ngamba abantu abambuuza ekintu ekyo nti nakuya ova wano odda wano ate NRM ate DP. Nali mu NRM, by the way. It was my first political party. Naye engeri gye bali banyigirizaamu omuntu wa bulijjo eyanzijayo. Nenzira mu Democratic Party. Olwaleero ojja kukkiriziganya nange nti engeri Democratic Party gye yasaanyeewo olwaleero nakivuma okujoogerako. Ng'ekyalina President Nobert Mao. Anti kyenkugamba era ojja kuba okyetegereza. Kati ebyo byombuuza bannayuganda yebaze bagoberera omumyezi kati giringanga 6 nti mwami Mayanja ono n'omugamba bugambi nti wa
wa DP ayinza n'okukuba ekikonde n'ofiirawo. But it was once a party that was cherished and we loved it and it was ideological. N'abantu baayo bagiina mu mitima. Olwaleero ne tubeera mu National Unity Platform. Ebiri mu National Unity Platform toyagala kunnyonnyola. Naye no wabandalayo kaseera buseera. Tuzze tubyogerako, tuzze tubinyonnyola bannayuganda. Era kati nga tetukyetaaga byogerako byeraga bwerazi. N'abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne babiweerako obujulizi. No, mukyala Nakuya katono nnyo. Ekibuuzo kino genda nakyo. Bwe wali ogendayo bino tewabisuubira, tewabiraba. Oba akaseera katono ke wamalayo wajajinga nnyo okusinziira ku ggwe kye wali oyagala ku mutima gwo. Omuganda agamba okutunula si kulaba. Bangi batunula naye tebakola ki? Tebalaba. Ekyokubiri, amaaso g'Omuganda gali mu ngalo. Ekyokusatu, tonyumyanga lugero nga bakunyumiza lunyumize naye n'ogamba nti walulaba. Olugero olulabe owuninga n'oluzannyamu n'akatundu lunyuma nnyo okusinga olwo lwe bakunyumiriza kubanga oba olina obujulizi bwonna. Kati nze byenjogerako era neebaza Katonda nti yampa omwaganya okuyingirako mu kibiina kya National Unity Platform n'endaba enkola zaakyo ez'ebintu. Waliwo bingi nnyo sobola na kubinnyonnyola. However, netujja nti mu DF wongambye nakunyumiriza emboozi oleka tewagitegedde ey'ebisusunku ey'okugyamu ebiramu n'oteeka eri amayinja ebiramu n'ofumba ebifu n'osuula gy'osudde ebifu laba we bimera ate ng'obyetaagako emmere kubanga yebeegenda okutwala mu maaso naye nkugamba oyo ye Nakuya. Democratic Front ensanga ng'abalala bansuula eno neegamba ffe kino katukiteekeko ettaka kijja kukola ki kumera gw'oyina wano. Ekyokulala ekisembayo nzikiriza nkamalirize we tugenda mu bukulembeze bw'olonda Aida Nakuya si tiketi gy'omulonzeeko yeeteesa omuntu gw'olonze yakola ki yateesa. Kituteekawa absolute royalty should not be given to political parties. Absolute royalty should be given to the nation while deliberating on national issues. Ewatali ekyo tukyagenda mu bunnyange eggwanga. Thank you. Neyanziza omukyala Aida Nakuya yesimbyewo okuvuganya ku ntebe ey'omubaka owa Kampala Central. Bwatyo nno bwatandise naye nno okutegezaako akabonero muti akabonero zeranje ezo naye anyway okutegezaako tugenda kuba tutunuulira of course campaigns nga bwe ziyimiridde nga bwe kutegezezaako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nabo batandise dde okuba nga baswaggula akalulu. Njogera ku mutendera gwa local government ne n'abeesimbyewo okuvuganya ku bwa MP wa member of parliament batandika okunoonya akalulu. Era ng'abamu ku bo ebigambo bye bakozesezza omuntu omulala abitunuuliranga ebyataakinga bakulembeze bannaabwe. So ng'ate omulala agamba nti munnange bino bye binyumira abalonzi. Ekyebuuzibwa okunoonya akalulu kukyali ku mulamwa oba kati bintu byakwataakinga each other okulaba nti message yaabwe etambulawo nno. Tujja kuba tutunuulira n'omwaka omulamba Dr. Kizza Besigye gwamaze mu nkomyo wamu ne munne Hajj Obed Lutale. Kitegeeza ki eri ebyobufuzi by'eggwanga lyattu Uganda because ono mpagiriwaga nnyo mu byobufuzi especially ebya opposition. Kitegeeza ki ensonga zikyali z'amateeka oba kati bya bufuzi bye bimuleetedde okuba nga akyali mu nkomyo okutuuka essaawa eno. Saba okozesa comment section oteekeyo endowoozayo nja kubanga ate ngisoma. Abakulu badde batandise dde okuyingira mu nsonga eno era njagala kutandika n'omwami Sendagire Muhammad. Okuzibwa kwa Dr. Kizza Besigye mu kulaba okukwo nsonga za byabufuzi oba mateeka ge gakyalamula
ku stage we tuli because kati omwaka mulamba gwe bamaze mu nkomyo ensonga za kulya mu nsi yaabwe lukwe gwe gumu ku misango egimuvunaano ate ejja naggomola. Yes, okusookera ddala njagala ntandike n'okwaniriza mwannyinaze Aida Nakuya nti bwe mba nga nali nnoonya mukyala ye mukyala gwe naali agadde okutokoseza ettooke. Yes, omuntu osooka n'omuleka n'atambulako gy'atambudde naye woomuzza ate afuukira ddala kiri ekijanjalo kyagambye kyatuuza mu ttaka ne kimera nga ate kigumu okufa. So nzikakasa Sendagire Mamadi ndaba nga there is still room for my sister to come back to NRM. NRM, the door is open. And ebyaddala nkakasa nga sinza asoose okumugamba akomeweeka akola bulungi nnyo. Kyekino kyennyini NRM kye twetaaga. Twetaagira ddala abantu abasobola oku speaking at their nation. Okay. This is the Gen Z gye twetaaga. People who can speak what is on ground. People who can check the systems. People who can, because President Museveni ne regime, oba President Museveni ne beyajja nabo, ba Dr. Kizza Besigye, bakola ogwabwe. Nti balwana, nga ne Dr. Kizza Besigye mwali, okulwana okuva mu governments ziri enkadde. Dr. Kizza Besigye gy'amanyi obulungi ezaaliwo. Nti nga tonnatunulira President Kaguta Museveni nga tannajja, waliwo ba presidents 8. Naye envaako yaabwe n'okubeerawo kwabwe baavaako batya babeerawo batya. Nzijukira mukulu Binaliisa we yali nga awasa ku mbaga ye omukyala omuchina oba yali mu Vietnam omukyala okay naye nga yali wa Asia. President Kaguta Museveni yagendayo ng'omugenyi omukulu naye nga ate omukolo gwagenzeeko gwa ex-president wa Uganda. Okay? Ne mukulu Binaliisa tumubala nti yali part of yaliko yagavaningako government eno oba Uganda ayina contribution gye yakola. Okay? Okay. Wotunuulira first president of Uganda Edward Mutebi Muteesa w'omutunuulira n'otunuulira ne Milton Obote engeri gye yajja n'engeri gye yayisaamu Muteesa w'otunuulira Amini n'engeri gye yayisaamu Obote w'otunuulira President Kaguta Museveni n'engeri gye yayisizaamu muganda we mukwano gwe oyo gwamanyi obulungi ennyo n'okusinga gwobaza oba omuntu omulala. President Kaguta Museveni olabye ddala ng'agoberera tteeka talina kirala kyagoberera. So si bya bufuzi mateeka ge ensonga ina weesukira ku by'obufuzi. Nze mbaddeko munnamateeka we weekend bwe babadde mu kwanjulula enteekateeka y'okumusabira ye yategeeza njogera ku Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago nti n'obujulizi obuluma bukyalemeddwa okuleetebwa. Kakati mwami Erias Lukwago ow'ekitiibwa looya wa Dr. Kizza Besigye. Yes. Mu kutandika bateekawo ekifaananyi nga balaga nti Africa yonna ensonga eno egiyimiriddeko era tugenda kuba ne balooya 143. Okay? Ng'era ensonga ze baleeta nzito. Okay? Yes. Ng'era mulimu mu abo balooyers abamu abakwatibwa nga Aaron Kizza. Yes. Kyesimanyi nti oba bakwatibwa mu mateeka matuufu n'ekyo kyabalamuzi and court issues. Nze njagala kutunuulira behavior ne act ya President Kaguta Museveni ng'ejja handolizemu Dr. Kizza Besigye. Ebbanga lyonna erisukka emyaka 2. Dr. Kizza Besigye si gwe gusoose ng'ayingira ekomera. Okay. Dr. Kizza Besigye si gwe gusoose ng'ayimirira mu maaso g'omulamuzi. Naye ate nzijukira waliwo omukolo ogumu gwali gwa Amama Mbabazi omwana we ng'aleeta mwana munne ava South Africa. Yes. Dr. Kizza Besigye yaliwo wamu n'abo abakulu abatwala gavumenti ne President Kaguta Museveni naye waali. Okay? Yes. Byenjogerako mbitegeera. Nzijukira bulungi nnyo nti Dr. Kizza Besigye w'otunuulira gy'ava ewaka. Entungamu ne Dr. Kizza Besigye waava bakwatagana nnyo n'abantu batambulira wamu. So ebyo ebigatta Dr. Kizza Besigye ne President Kaguta Museveni bingi nnyo ebisuka
ebyobufuzi abantu ffe bye tulaba obulabi. Omusango gwa treason gwe gumu ku misango egimuguddwako enfunda eziwera. First of all, Mwami Mayanja wabadde annyonnyola. Bubadde tebulabikanga. Mwami Mayanja wabadde annyonnyola. Katono nnyo ne ku mulundi guno bannamateeka abeera nabo ensonga gye basimbako amaanyi kwe kuba nti obujulizi obuluma mu musango guno tebunnaleeta. Bo bagamba nti ne bye baali boogerako ebyessimu oba bye baasanga mu ssimu byonna byali bijingirire. Kino njagala kukireeta mu lwatu saagalangako Dr. Kizza Besigye kubeera mu mbeera gy'alimu nga Kasirye Sendagire Mamad ayagala eggwanga lino era saagalangako musajja yakera ku makya n'agenda n'alwana neyerekereza famire ye, okay, neyerekereza ebirungi n'agenda mu nsiko n'alabirira n'abasirikale, sigamba nti yalabirira President Kaguta Museveni yekka wabula mu bintu ebikwatagana ne health n'alabirira abalala kubeera mu mbeera gy'alimu. Wabula tuli mu nsi nti omuntu akyuka. Omuntu leero aba mulungi, Mwami Mayanja leero ayambadde bbulu, enkyo osobola okumusanga ng'ayambadde yero. Kisoboka bulungi nnyo. Dr. Kizza Besigye abadde ng'afuluma eggwanga lino freely. Era ebifaananyi bingi nnyo ebiri ku mitimbagano ng'ali ne mutabani we. Era mutabani we abadde musize ebweru ng'afuna akaseera n'agenda n'amulaba. Dr. Kizza Besigye abadde ku mikolo mingi jasinza kunnyonnyola nga tegiri mu Uganda nga giri out of Uganda. Takwatibwangako, teri yali amutaddeko ku mundu, teri yali amukoza atya, nkakasa n'emirundi gye yakayita ku Nairobi airport gye mingi oba emirundi gye yakayita ku airport ze Kenya. Okay? But why now? Lwaki ku ssaawa zino wabeerawo issue weti? Lwaki wabeerawo issue weti? Lwaki issue emwetoololerwako? Lwaki esukka ku bulijjo bye tulowooza? Nze nagoberera nnyo Dr. Kizza Besigye nga tetunagenda mu kalulu kaneeno nga batannakwatibwa. Statements ze yali atandise okubanga akola ng'era buildinga zali beyond the democracy that we have of people to go and cast their vote to get their leaders. Statement nga ki? Okugeza ye yali ng'amaze okukkiriza nti akalulu kakyasobola kukyusa mu kulembeze. One, ekyokubiri yali amaze okukkiriza nti abakulembeze abalowooleza mu kalulu okukyusa tekikola. Yali ndowooza ingo. Yes, yali ndowooza ekyo bulaba nga nkugambye nti no statements nawulira ayogera. Dr. Kizza Besigye manya nnyumira okumuwuliriza. Naye yali atuuse ekiseera nga takyalina na trust mu balonzi. Takyalina trust mu the will of the people. Kati ka Dr. Kizza Besigye omanyi bino ebyobufuzi w'oteegendereza it can be cancerous. Bisobola okwonoona. Nze ndabye aba NRM olunaku olwaleero olw'okubanga tebaafuna positions ze baali baagala. Okay? Nga bagetinga against the party. Kansubira mukyala Aida teyali watyo. Kansubira nti Aida teyasooka kumala kulemesebwa kufuna position gy'ayagala, okay, okubeera ng'akyuka. So we must love this country nga tetubeesingira. Kyamujja mu NRM akyogedde. Yes, nkugamba nti tetuva mu parties ze tulimu, okay, nga tubeesingira ku interests gye tusuubira. Abalonzi bakyuka. Okay. Abalonzi bakyuka, abantu bakyuka. Dr. Kizza Besigye ze Kasirye Sendagire Mamad musabira busabizi ate wamu n'okwebaza President Kaguta Museveni ne government yenu nti byonna byogerwa naye tuli mu mateeka. Era Dr. Kizza Besigye ne tiimu ye, okay, ne Mwami Elias Lukwago ne muganda wange Mayanja we banaleeta evidence nga mutufu musajja talina busango. Don't be surprised nga tomorrow Dr. Kizza Besigye is here. Ontega kyenkugamba. Ekirala ng'ekyo kivuddeko nawulidde mukyala Winnie Janyima ate nno mwana wattu nze nogolaba nali mmanyi nnyo FDC mu biseera bya Bishop Zack nnyo ba Paulo Mutawe be bali ba Minister of Foreign Affairs nga be bakwasaganya FDC ne London era ngina ne tulya Mayanja and I laugh around. Wawulidde? So wempulira mukyala Janyima kunaku olwaleero ng'alina ekirowoozo ekigamba nti ekiba kyetagisa kulwa na President Museveni bajja kukyogerako. Tekitegeeza nti President Museveni ajja kumala gasonyiwa Dr. Kizza Besigye. Naye olaba nga wakyaliwo ekolagana nti the door has never been. Kubanga ye namulabako ku interview ng'agamba ali mu ye bwe bamusibira bamusiba yekka takkirizibwa ku associatinga n'abasibe banne bwe bali mu kkomera. Ekyo nse si kyentunuulira, ze ntunuulira the nation called Uganda, the relationship between Dr. Kizza Besigye and President Museveni, and the issue eyakwasa Dr. Kizza Besigye. Was it national? Was it because of politics? What was it all about? And the way government is handling Dr. Kizza Besigye. May I just say that ebbanga lyamalanga afuna ekyokulya, because there was a time Dr. Kizza Besigye yali aganya okulya. Government yeno nenzijukira ne muganda wange Chris Balyomunsi
Navaayo ne kenyininyini n'agamba but is a doctor, what is doing is bad. Government teyagalangako kumuwa butwa nga mwami Elias Lukwago yavaayo nga government weyagala omutta. No. Ono omusajja Dr. Kizza Besigye government ene mu appreciatinga. Era emanyi byakola ebirungi. But rather kyakola kiri tukibasingire ku relationship gyalina ne Dr. ne Mr. Museveni oba tukirating ku Uganda n'etteeka lyayo. Ndala kudda omukyala Aida nja kuba nkomawo gy'oli. Mukyala Aida nakuya. Bwe tutunuulira ensonga ya Dr. Kizza Besigye n'omwaka omulamba gwe bamaze ne Hajj Obed Lutale mu nkomyo. Should recent essiga eddamuzi liteereddwa ku test? Essiga eddamuzi lyolikudoka ebitundu ebisatu ebikola amasiga asatu agakola gavumenti ya Uganda gonna gali kugezesebwa kw'amaanyi. Executive? Exactly awo tutandikira. Parliament? Exactly awo tuli. Kubanga amateeka gonna agafuga ebitundu ebisinga gonna gava mu ki? Parliament. Judiciary eyo eyina obusobozi obubeera independent naye teri independent. Lwaki? Kubanga eri affected by the executive. It's the executive that has powers to appoint the judiciary. I think you're aware of that. So if I have powers to appoint you on job, I'm your boss. Even when the law tells you to be independent, you cannot be. Nena because fe bannayuganda abakutunuulidde tusuubira gw'okusalawo ku lwa bannayuganda. Ekyo kisuubira era nga munnayuganda atunuulira. Ensonga ya Dr. Kano Kizza Besigye endaga ebintu bingi era ezze empotrayingirako obumu ku bulamu bwa Nelson Mandela. Dr. Kano Kizza Besigye is one of those few leaders in Uganda abali ready to die for what is right. Mu 1985 Nelson Mandela bamuwa offer okumuta komera. Era tuzze ne tulaba ne mbulamu bwa Dr. Besigye n'agigaana not to be released on condition. Tulaba nga Dr. Kizza Besigye yatuuka time n'agamba lawyer we nti nze temwegayirira muntu yenna kukola ki kunzija mu nkomyo. Let me be here. Paka ng'obwenkanya bulabibwa. Naye ki ekiraga eri eggwanga? Ekisooka kaali katego ka gavumenti ya Museveni, president aliko kati. Okutamya abakulembeze abato abajja ebyobufuzi. Kubanga ekisooka omukulembeze agamba olaba Dr. Kano Kizza Besigye bamusiba tavangayo. Ate nze we nnaavaayo okwegatta mu byobufuzi n'okwogera ku nsonga z'abantu ba bulijjo kyekinaabaawo. Ekintu kya Dr. Kano Kizza Besigye kyatandika ng'omuzannyo. Saagala twerabire bwe baamukwata e Kenya waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi ekyamuvuma nga kigamba kimu nti oyo ali mu kazannyo anoonya comeback. Abamu kyalinga ekyapiaringa real kubanga abantu bamanyi nnyo okukozesa social media. Ate tuli mu era nga published opinion ye governing public opinion. It's no longer the public opinion that governs, but the published opinion. Nti abantu kye balaba kiwandiikiddwa tebafaayo ani akiwandiise, ani akyogedde, ani akikozeeko, naye bo bafa kimu kyogeddwa era ekyo kye bakola ki kye bagoberera. Honorable, tekiri nti ffe tukinomalizinze fe aba consuming information ono. Of course, with the current nature of government gye tulimu ekitoyinza kyewala. When you're in a dictatorial regime, there are so many things you cannot fight. Okay. Ekyo njagala nkikutegeeze. Olwaleero njagala abantu abo batukakase. Kituufu Dr. Kano Kizza Besigye yali alwanira comeback oba yali alwanira nsonga za muntu wa bulijjo.
olwaleero President Museveni tayawukana nnyo na Suluhu. Ekimwawula ne Suluhu President we Tanzania nti ye script yalabika yagikwata buki yakajja tannayiga script ngeri gizannya naye nge mu kibutuufu bwakyo they are reading on the same script, only that ono yamuyamba n'amukuuliramu empapula ezimu n'azissa mu mabbali n'awoona ekitabo ng'empapula ezimu tezikola ki teziriimu. President Museveni, of course, knows the strength and the capacity Dr. Besigye had in the opposition. Yamanya in the current opposition has stood a test of time and cannot stand any further. Dr. Kanokiza Besigye yatambulirwako opposition. Yatambulirwako opposition eyaddala. Era nakati nga waliwo abamu tukyamutunuulira nga icon opposition. Dr. Kanokiza Besigye we yalinga presidential candidate simanyi oba byaliwo oba nali muto naye saalabako muntu a insultinga muntu mulala kubanga ayogedde ku Kanokiza Besigye. Dr. Kanokiza Besigye yakkirizanga abantu ab'enjawulo n'abo abaalinga bamutomentinze okujja ku lwaleyo ne batuula ne batuusa ekigambo ekitakyali mu opposition. The breakout eziri mu opposition eziri robust eziri nge ezitakyasobola kuddayo za becoming irritational like vomit is because the opposition lacks a personality in the mind. Oba buli mulembe guba ne style yago nti yalina style ye anti bwe yali akutte omumuli gwa opposition nga saawa zino abakutte omumuli nabo balina style yaabwe. Era ne woba ozina amazina amaganda ng'ozina Bakasimba Nankasa Muwogola waliwo engeri gy'olina okumuvingisaamu moves zino n'omanya nti wentuuka wano nyina okugattamu ebisoko. Kati engeri eyo ebeera orderly. Do you see that order in the current opposition, leading opposition? Opposition gwayinza okungamba no gwogirabamu mbuuzanga gwe investigative journalist kubanga nze nyinza okubanga concentration yange lately eri mu kimu Democratic Front na butya bwempangudde ekifo kyawo MP wa Kampala Central. Gwobiraba nga munnamawulire naye kitulazaawa bw'oyogera ku nsonga doctors eyasanga Kessira ng'omuntu akugamba wano ffe tuli mu Lobadaba style eyo kyekugambye nti buli mulembe guba ne style yago eyo yemu kubisse obukulembeze bw'eggwanga Uganda naddala obw'opposition Dr. Besigye gye yali anywezezza naye nanti bo bagamba balabisizza nnyo balabisizza amasiga ag'enjawulo esiga eddamuzi mu 2021 general elections walaba petition bwe bagitwalayo n'ebyaddirira like when did Dr. Besigye petition waliwo petition elections petition eyateekebwako neesalibwawo ng'eya Dr. Kanokiza Besigye nati kati bano bagamba baali tebasuubira bwenkanya okugijjayo ne bagiteeka mu kkooti y'abantu kati okulabisa okutuufu si ggwe ky'osuubira okulabisa obutuufu kiki kooti kyesazeewo bw'ogenze eyo bifuuse bitya era bw'ogenze eyo results zibadde zitya entuufu ze basomye abalamuzi be babali ku pano kati nze gwe predictinga kiba mu bwongo obwo kiba tekiri applied. Nze okugamba nti mbenga nakalingiza nveeyo nogamba nti kaŋŋende mmalire eddala okunaaba manye amazzi kye gategeeza na butya bw'ovaayo either oba otukudde oba totukudde wabaawo ensonga lwaki otukula oba totukula. Dr. Kizza Besigye ye yasinga okussa judiciary y'eggwanga lino mu kattu bwe kati bwe yakola decision n'egamba yes akalulu yakoze eki yakabbye naye ako kannaye ko kakali kamala okulabisa ki kagenda kwetaaga ba scholars legal minds okuddayo okusimula presidency eyo. That precedent was already set. Toyinza kuŋŋamba nti wandabisa ng'ondabye wali n'onkasukira ejjinja n'otaŋŋanya nakwenyeenya
mbwa ambadde nkubyemu akafaananyi nti ejjinja ewe nandi muli mukasukidde yandidduseewo. No. This is bringing down the history of the opposition in this government. President Museveni was intentional when he said that by 2026 there will be no opposition. However, he's failing to succeed because they are the likes of Nakuya who are standing firm. I do not talk about any other person. I talk about myself because I know my heart for this country. Okay. Nja kuba nkomawo Joli akatono nnyo kansokenzereko ewa Mwamayanja. Obudde bwange wandibwongedde Nabbi Nakuya nayongera okusomesa emyoyo. Ekibuuzo kino kanjikuweereze. Bw'otunuulira ebitongole bya gavumenti ebirwanirira eddembe ly'obuntu n'ebirera obwenkanya ba activists n'abyabufuzi abali ku opposition bakoze ekimala mu bitongole bino. Ntunuulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu ne ntunuulira akakiiko akalera obwenkanya oba Equal Opportunities Commission bikoze ekimala bwe kituuka ku nsonga za Dr. Kizza Besigye. Well, ensonga za Dr. Kizza Besigye tetukyasobola ziteeka ku kakiiko ng'aka Equal Opportunities Commission, Uganda Human Rights Commission, mu lukiiko lw'amawulire twalimu Lord Mayor yatuuka n'okuchallenginga Uganda Law Society. Nabbi Nakuya akugambye nti ensonga ya Besigye kati kigezo eri Uganda. All of us. Okay. Kiki kye bayita Uganda? Era wennyini olunaku lwaleero presidential candidate wa opposition yenna naddala ba presidential candidates abaakulira mu ngalo za Dr. Kizza Besigye ebyobufuzi byabwe bandibadde bavaayo ku lunaku lwaweza omwaka mu kkomera awatali nsonga ne bagamba olw'ensonga eno withdraw from the campaign and if possible withdraw our candidature. That makes more meaning. Chesoboka? Yeah. That makes more meaning. Why not? Okay. Why not? Bwetuba twagenda mu kooti. Mu opposition ewoka Linda tumaliriza Nakuya twagenda mu kooti ne tulingiza anti twagenze kulabisa. Ne tulinda teri bwenkanya ne tudda mu y'abantu ne biggwa bityo. Abantu ne lwaki tetwatemptinze proposal yono gyayogerako nti ddala bwe tuba tukkiriza. By the way, ensonga eno gijje ku Kizza Besigye kuba mpulidde Sendagira agalangatana nga bw'atera okukola. Mu bantu balina ebyabwe eby'obuntu. Sendagire bwe nuba twogera ku Uganda bwe tuba twogera ku mateeka gaffe tuggyemu eby'obuntu. President Museveni tetumusaba favor for God's sake. Kizza Besigye ayogedde lunwe ti bwembanga nina omusango gwe nazza bwe bibanga ebitongole by'okwerinda byagenda ne bikola okunoonyereza intelligence gathering Andrew Mwenda ze yali akookolimirako ku mpewo lumu ne bakuŋŋaanya obujulizi. Argument yaffe namba emu yali nti Kizza Besigye must be tried in a competent court. That was the first contestation. Tetugambangako nti Besigye bamuleke olw'okuba yakuba Museveni empisa eyamutaasa tebamuvunaana ne bw'aba yazza omusango. Ekyo si kye tuliko lwakuba bano basendagire babeera Alexandria mu Misiri gye boogerera ku bya Uganda. Ono takimanyi ti Kizza Besigye bwe bamugye Nairobi mu bumenyi bw'amateeka. Agambye ensonga z'amateeka Lilian kyagambye tekimatalinga kati. Deka bino ebintu byogereko. Tuddeyo emabega nga tetunnaba kutegeera biki. Etteeka ligamba nti munnansi mwana abangazize emisango eminene ddala nga gimwetaagisa Uganda okumukimayo ajje agasimbagane ne amateeka ga Uganda. Waliwo emitendera. Their procedures, they were all abused. Ne Kenya eri mu katuubagiro
okukkiriza Uganda okuzanyira ku international protocols newaayo omuntu eyagenda mu Kenya misanatuku nga nekyamututte kyali ku likodi nga newe yali address erinoon President William Ruto ali mu katubagiro ali mu katu Kizza Besigye okuva mu court martial tekwali kusaba waliwo amaanyi agateekebwawo Kizza Besigye aze mu kooti eyo ey'amagye nga waliwo mutabani we yasookayo gwe bayita Mike Kabaziguruka eyali ya challenging adda the constitutionality of the general court martial. Kati abangi kye bataategeera ti court martial eyo ng'oggyeko bannansi ba civilians be batwalayo court martial eyo yali yafuuka kagumba weegoge eri armed forces members of the UPDF themselves kubanga Meja we yegombanga mukazi wa private nga muteekako ogwaki insubordination nga bamutwala mjeno court martial nga musime emyaka 47 teri kuwoza ekoti eyo yali yavadda ku mulama kuba bagiteekawo to try service related offenses not criminal. Okay. Omusirikale bwatta omuntu wa bulijjo nga si ku mulimu gwa UPDF tulina kumuleeta mu criminal division ya high court ayisibwe mu mitendera egyo egyalambikibwa ssemateeka ya Uganda. Omusango ogwo gwali gumaze mu kooti emyaka 18. Okay. Sendagire Museveni ekyamutwala mu nsiko ku road block Mbale ne litabanire limuwozi kasita baliyimiriza simanyi bali kuba mukumpi Museveni naga wano tewakyasoboka wano tewakyaliwo budde wano kuteesa bamujja mu motoka ne bamutuuza mu ttaka teyaddaka batukubye batutadde mu kabangali ng'emirambo batukoze buli kintu Lukwago bamukwata ensigo no bino katubyogereko Liliani eno sho bagiyita voltage le katubyogereko Lukwago abasajja abava ewaka nga bali hired tukozesa olulimi tutereezeemu ku lulimi tutya because nze olulimi tukozesa sherabibwa okay tukiyite tutya because it's an example that I still insist to use in my submission. You would avoid using the word. How? Bamukwata wabi. No. It's okay. No. Awabi bamukwata kutu because never kwata kutu okubendu. Okulumayanja. Tugende maaso. Awabi bamukwata kunasi. Okay, fine. Yes, nga bamukwata mpale nayo lokwa. I knew you would end up that way. Mchalaliya. Njagala tulekerawo okubuzaabuza abantu nti President Museveni olw'okuba President wa Uganda yagenda mu nsiko. Tifa abasigadde okubeera mu Uganda tulina kubeera ku favor ye. Ffe kye tusaba Yoweri Kaguta Museveni, the executive, kubanga nakuya kugambye. This issue is now egenda mu executive, egenda mu legislature, egenda mu judiciary. Kati President Museveni ekye tumusaba kyangu nnyo. Kizza Besigye bw'aba yazza omusango nga intelligence yo yakwata evidence eri beyond reasonable doubt mutwale mu kooti omutrying ebyekikulu gumusinge nga ffenna tulaba tukkirize munnaffe tujja kumukyalira mu kkomera nga convict ntegerekese mu kooti gyalimu Lilian ebiwandiiko byamusindika mu International Criminal Division ey'Ekololo era eyo yeyatuluyinga asatu mu omukaaga kuba ono yabadde ayagala tulobesa mbu Besigye alina akakwate ne Museveni balina ebyabwe eby'omunda alo nga Besigye tannagenda Kenya waliwo asatu mu omukaaga abaagenda for leadership training facility gye baabajjamu yalina ya church baabakwata kiro waliwo omuwala ndoozera yenkana Aidon bamita na Webukoma Nsimbi eyo omusirikale wa UPDF yamulinya butu mu bulago muna Kenya nakuba enduulu nagamba what is this yanja
Mayanja Kenya balaga omusirikale policeman abaana ba digital ngakuba muna Kenya sasi ekirabanga kone wano. Sendagire. What are you saying? Sendagire. Sigu musebiri. When you talk about military training and handolence. Sendagire. Mayanja mirundi emekaja bada appreciating UPDF. Training is okay. Sendagire. Mayanja. Incident joyogerako omuna Kenya yali arayotinze ngowa Kenya owamwasirikale haze okumudispersinga. I am talking about a girl in a hotel room ngali naked after her training session ngane training manuals bazitunulako. Bwatukoma ku ntegerekese ku Dr. Kiza Besigye Mayanja omwaka guweze mulamba yabadde mpajiru waga mu byobufuzi especially ku byoposition bwabanga taliwo ngaali mu nkomyo omukululo gwe yaleka twogera mu kifaananyi ky'ebyobufuzi gwoleseddwa mu kiseera kino mu kunoonya akalulu mu message etambuzibwa nga twolekera 2026. nze sirowooza nti one bade saagala commentinga mu kalulu kano kuba nkalimu naye mbadde njagala kwesiba nnyo ku Dr. Besigye naki kyategeeza eri ebyobufuzi bya Uganda. Awo wennyini era wetuli kyekibuuzo ekyo wekijjidde. Kati Lilian okimanyi nti Kizza Besigye okumala emyaka 2 yabadde nga alina akatambuza ebyobufuzi. Bwe yamala akalulu mu 201 ke yatambuliza ku kisinde kye bayita Reform Now yali ayagala kutereeza NRM. Ye yali yamala dde okuba tochi mu National Resistance Movement nga yavadda ku mulamwa. Era nsese wano amanakunako nga Sendagire agamba Aida Nakuya yava mu NRM nga kansala wa kibuga. Buli kyali agala mu NRM bakimuwa. Naye yali ne NRM tekyakkiriziganya nanzikiriza ye. Aida Nakuya yali akwataganye ne Besigye kubanga ne Besigye bwe yali alekulira yali minister. Ono Sendagire ati NRM alengera we batudde tatusembera gye batudde bano betwogerako baali bo. Ntegerekese. Okay. N'awandiika Dozia ng'agamba nti Dozia eyo we bagisoma bakkiriziganya nti bituufu nayo byogeredde wakyamu. Ne tumukunde bwatyo. Njuba afudde abiwandiise. Matemba abiwandiise. Elia Katega yabiwandiise. Kati gwe Sendagire osinzira where is your moral authority to participate in no conversation. Omanyi mwe muli bazzukulu. Mwe muli ba beneficiary ba struggles z'abakadde bammwe. Mwe muli bali ba bigago. Bw'oba oli ebigago birye. Ne bw'owuliranga bitandise okukoota oyagala okubejjagala oddangako ebbali. Sebo. Kizza Besigye. Abadde alina agenda gy'atambuza n'agamba nti eggwanga lino lisaana truth and national reconciliation. Acholi emundu ezikubye Acholi ezifudde abacholi abantu okubanga abatali bannayuganda kimala. Ensonga z'eruweero abalwanira eruweero ne bamaliriza nga ate bafuuse bannannyini ttaka si Luweero yokka wabula Luweero triangle yonna. Ensonga z'obwakabaka bwa Buganda, ensonga za Karamojja, ensonga za Busoga. Besigye n'agamba twetaaga okusooka okupoozingamu tuddeyo twetegereza ani yakola ki bwe kiba kisoboka twetonde tunoonye okusonyiwa mu bannayuganda tuddemu tutatabe bupya so that we can build a nation. Museveni is building a country, not a nation. Era n'agamba nti nabwe kityo tuddeyo twebuuze twasibwa mu kisebo kye bayita Uganda amawanga 15 naye oluvannyuma lw'emyaka 62 ekisibo kino kye baatusibamu kitukoledde kyenkana ki ng'amafuta ag'ebunyolo okusimwa gatandika okulukuta abanyolo badde balina kusooka kugenda mu exile.
njagala owunzika ensonga yo. Njagala kumaliriza nga ngamba. Yesebo. Nti ekiseera kino kye tulimu eky'ebyobufuzi. Tekirina nnyo mulaka kubanga omuzanyi abadde mwe guba mupiira Besigye asamba namba 6 abadde ng'amanyi okuba passes empanvu ba strikers ze banaateebesa abadde ng'amanyi okuddayo mu defense n'agattako kulaba nti omulabe tatuyita ayitamu tumumiisinga ebyaddala ne tuli basanyufu nti ne mu bisenge gye bamusibira mu prisons mwapa prison ze gye mmanyi obulungi sendagira alaba kipande ku kkubo Besigye afuga. Era tutudde wano twogera ku Besigye naye nga President Museveni yali alowooza nti bwe banaamukwata ne bamuteeka mu kooti y'amagye mutabani we Muhoozi yali atugambye omuti gwe bagenda omuttiramu mu mwezi gw'omukaaga eggulu. Tuli basanyufu nti Besigye akyali mulamu era Abaganda baagera olugero ng'olumbe nga olutatta muyima terumala ki terumala nti Besigye ng'akyassa ebyo byatusomesezza ebigwanidde Uganda kati bitandise kwatulwa ba Aida Nakuya era luliba olwo biriraba omusana. Weewaawo awo nno njagala tube nga ate tukozesa obudde buno okubako tooki mu kunoonya akalulu kugenda maaso. Awo nno njagala twogereko okunoonya akalulu eri ababaka ba parliament abesimbyewo okuvuganya ku ntebe y'obwa member of parliament abesimbyewo ku mitendera egya local government. Abamu ku besimbyewo abatandise okuswagula akalulu bakyagenda mu maaso n'okulaba nti batambuza enjiri okugituusa ku balonzi era nga ku mulundi guno kyeyoleserwatu nti akalulu abasinga bakanoonya nju ku nju n'ebimu ku bitwebuuza enteekateeka eno ey'okunoonya akalulu nju ku nju evuddeko kuba nti abakulembeze tebakyakiririza mu kkuba enkuŋŋaana oba abantu be beenyiiddwa okujja mu nkuŋŋaana zino. Omukyala Aida Nakuya namulabako e Masaka eyo nga Honorable Mathias Mpuuga aggulawo campaign ze mu butongole okubanga addayo okukiikirira abantu ba Nnyendo Mukungwe era nga naye yaliko obubaka bwe yawa naye nno mu lukuŋŋaana olwo ebigambo ebyayogerwa abamu ku bakulembeze mu Democratic Front byalinako abantu ab'enjawulo be baali boogerako oba ne be baali bategeeza. Abamu ne beebuuza nti akalulu kafuuse kati kakwerangira message tekyalina kutuuka bintu byakulangira bintu byakwerumaluma yabaffe ensonga y'amawanga gye baga nti eyongedde okweyoleka mu banoonya akalulu nti kati ensonga zitambulira nnyo ku mawanga bintu bya gundi omwana wa gundi ava mu siga bweriti ava mu lunyiriri bweruti byebyo nno ebyeyolese bitegeeza ki ebyo nno njagala mbitandikize omukyala Aida Nakuya. Lwaki tribal sentiments zooleseddwa nnyo oba zifulumye nnyo okuva eri abeesimbyewo nga bagezaako okukuyega obuganzi? Luwedde omumbejja waliwo ekigambo kyenjagala ngamba abatuwuliriza gye buva ne gye bugenda. Culture and language are key. Culture and language are key. And most importantly, culture. Culture is not verbal. Culture is actions. Era wano wetuli oyinza okulaba omuntu ng'atudde wali n'ogamba n'oyo musoga. Ng'omulabidde ku ki? Culture nti kyenkulaga. Olaba abantu nga bava eri abawala n'ogamba nti abo Banyarwanda. It is speaking.
bw'ojja mu Buganda olaba omuntu afukamira omanyirawo oyo muki oyo mu Buganda. Culture eyogera naye nga eddoboozi terikola ki teriwulirwa naye ebikolwa nga bikola ki nga birabwa. Language, you speak it, you learn it, you live it. Okay. You cannot live your culture. Buli wogenda egenda ekwewandiikako. Ekintu abantu kye bayise tribal sentiment si kituufu. Abantu balemereddwa okutegeera obutegeezi kye kitegeeza. Nazzi kuno mu Buganda abakulembeze abaasooka balwaniriranga ensonga ssemasonga 5 ezaki eza Buganda. Era ensonga ssemasonga ezo eza Buganda ze zaakola abakulembeze nga Bannambooze, abakulembeze nga ba Mathias Mpuuga, abakulembeze nga ba Muwanga Kivumbi, abakulembeze nga ba Medad Sseggona. Ensonga ssemasonga 5 ezaki eza Buganda. Why? It is their culture. Kyakajja kati mukana akalulu ke tuliko nti bw'obeera ku platform n'ogamba nze nnaku ya Aida nze mutuufu agenda okulwanirira ensonga ssemasonga 5 eza Buganda, you become tribalistic. Naye ate bwe kiba nti mu kunoonya akalulu ako osonga ennwe mube weesimbye ekyokubiri oba osonga ennwe mu bakulembeze banno okunako kunoonya akalulu. Ekyokubiri era saagala weerabire nti boundaries weeziri. Ffenna tuli bantu ba Katonda era atwagala kyekimu, naye abantu batujjamu ne batuteekamu boundaries era tusobola zikola ki zijjamu. It's only here in Buganda where you find everyone coming to stand freely and we don't chase. The challenge gye tufunye wano okufuula Buganda ekiringa ekitaliimu kye kino nti twaniriza abantu ne tubateera omukeeka mu ddiiro batudde, bwe balaba tuyimuka batugoberera mu kisenge. Bwe tutuuka mu kisenge omiikiriza, bwe tutuuka mu kisenge baagala otufulumya bo basigaleyo ffe tukole ki? Ffenna tuli bannayuganda. Exactly awe ngenda. Kyekiri kye nakulaze nti we welcome everyone on board. Tetusosola. Era bw'oba oyagala okumanya eggwanga eritasosola, wano mu Buganda tetusosola. Wano mu Buganda wosanga mukwano gwange Bulola Anderson nga yeesimbyewo era tewali amunenya Munnayuganda. Mu Buganda wosanga mukwano gwange Happiness Asira nga yeesimbyewo era tewali amukola ki amunenya. Naye waliyo regions ezimu gye sijja. Mu Buganda osanga munookero, mu Buganda osanga muwafula nga yeesimbyewo era tewali amusindiikiriza. Mukyala nakuya bwemiikiriza ontegeere kubanga oyinza obutantegeera. Yes, naye bw'oyogera Buganda mwe muli n'ekibuga ekikulu eky'eggwanga. Yes, Bannayuganda bonna baddembe okubeera. Kyennakunnyonnyodde nti mu Buganda mwe muli ne State House esinga obukulu wa Entebbe. So tekiba stoppinga kwesimbawo. Naye njagala ekibuuzo era nkireete ku flow. Lwaki ewalala Makumbi bw'ajja okwesimbawo mu musindiikiriza Norgankaishi isho waawe n'ohashi? Because bino weebiri. Najja wano ne ngamba ku platform Mighty Drive. Dr. Bedi Bwanika yatunyumiza emboozi bwe yagenda e Lango okusaba akalulu. N'ayogera ebigambo n'ayogera bulungi nnyo naye ovaawa. Asaba bagamba nti Muganda ne basitulawo obutebe bwabwe ne bagenda. Kati iffe w'oyogerako nti bannange ensonga ssemasonga 5 eza Buganda nziina mu ngalo era nziina ku mutima, awo ofuuse tribalistic. Ati kati mu nsonga y'okunoonya akalulu mukyala nakuya eyo ye message abalonzi gye beetaaga. Kituufu nnyo bagyetaaga, balina okumanya obuva n'ebuddo bwabwe.
balina okumanya kabaka waabwe byabakuutira, balina okumanya biki ebibakola, balina okumanya ebika bye bavaamu. I'm showing you that nabo weebali era we accommodate them. Uganda bangi abava mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Is it the same message jobatwalira okosi kubaawula yawulamu because bawangalira mu kitundu? I'm debating this in line with what you asked and in regard with tribalism. Okay. Tolowooza nti eri gye bakoba magumbi oba gye bagoba abedi bwanika bo tebaba tebayira ku gye bagenda kukiikirira oba bannasali tebabaayo. Kyenjagala okulaga njagala ofune difference. Eri nasali bamugoba misinde gw'okimanyi nti eri waliwo ebifo nga we basanga box y'opposition nti eriko Kyagulanyi bagisitulako busituzi ne bagitwala ng'omuntu talonda. Ekyo badde okimanyi oba okidawutinga. Lwaki? Kubanga bayina owaabwe gwe bakkiriza nti ono yewaffe yewasibuka obusosoze. Era ebyo gye batayagala ffe tujje ku platform twogereko. And even by the way, the other thing kyenjagala bannayuganda bategeere kubanga ekyo kyaleetebwa kubanga nagamba nti Mwami Rubongoya agende mu Western kyetaagisa. Ekisooka ekibiina kya National Unity Platform kyazimba offices. Kyazimba ekitebe gumiikiriza nkulaga. Kyazimba ekitebe mu Western region tekiriyo. Meaning tagenda kusula bweru, ainewo okusula, ainewo kakkalabiza emirimu. Ekyokubiri, Aida Nakuya gumiikiriza. Aida Nakuya w'omukwata n'omuteeka mu Western region. You're over-exploiting or under-exploiting or even wasting resources. Culture, I don't match with that culture, I don't match with the language. Nja kwogera kimu bibiri bangobe. Lwaki tetujja kubanga busobozi bucommunicating anganze nabo. Akalulu n'obukulembeze byakumatiza abantu. Kiki kyosooka okukozesa okumatiza abantu luba lulimi. Kati nze mu mind yange mu mind national language wano mu Uganda yeriwa oluzungu lutugatta. Oh, is it the national language? Because are you also do you also want do you also want to mistake English for brilliancy? It depends on the context. Go watch it. Then bameka njagala ove wano ogende mu kyalo kyamwe ondetere bameka bategeera oluzungu. Waliwo kubanga baluogera ne wabaawo n'okulutegera. No, abaluogera kale bateeke wano n'abalutegera ombulire percentage ki. Kola statistics just. Va wano ogende raka yo gye bazaala mange wajjajjange gye namuziika scholastica oyogera oluzungu kubanga lwe lubagatta. So, as the parties are deploying, they should deploy accordingly. There is no need why a party deploys a full SG in a liberated area. Atenga waliyo zones area waabwe jaino olulimi lwe bategeera ezeetaaga okuleeta anti opposition kyovola ba the rate at which candidates are withdrawing is alarming. Tebalina abakwatako nga bendo oyo alina genda atuleetere bendo li opposition mu parliament ya ggwanga Uganda okuva eyo mu Western. Gomanyi nti mu Western NRM eriana opposed. Lwaki nga muyina y'ekitebe muyina ne SG avaayo muyina vice president waayo muyina abakungu mu bibiina gye baveeyo naye wali ana opposed era ow'NRM avuganya w'NRM kasita wangula primaries oyo nga yabeera declared away. Mukyala Nakuya ku mulundi guno mu kunoonya akalulu, is it the message gye muli mu kuseeringira abalonzi oba political rivalries kati be baana baliwo? Tonna kitegeera singa wambuuzizza message ki gy'owa abalonzi nandikuwadde message gyempa abalonzi. Wambuuzizza the tribal sentiments eziri mu kalulu kano. Kino ne kibanga kizenga kibuuza. Kati wongamba message gyempa abalonzi ate ekyo kirala nnyo kubanga ewange mu Kampala Central gye nkanoonya sinnatuulako na balugwala kubagamba nti mwe muli balugwala sibanoonyaamu mugende. Sinnatuulako na basoga kubagamba nti muli basoga baana imwe mujeeri
titenda kuba mbaka waimwene. No, I have not done that. In my campaigns, everyone comes on board. My message is for everyone. But lwaki bwenjogera ku nsonga Ssemasonga 5 eza Buganda ongamba nti ndi tribalistic? Lwaki bwenjogera ku kituufu nti Secretary General wa NUP oyina ebikusobozesa ogenda okuleeta Western Region nga block, genda okituleetere wano. Lwaki efuuka nti oli tribal? Kubanga nange toyinza kundiployinga gye sisobola kwogera. Toyinza kundiployinga Gulu nga simanyi lulimi lwayo. Better place a Mau in Gulu. Ibajita Gulu. Place him in Gulu. A Comakech in Gulu. Just as they did in other regions. Okay. Eastern, kwato wayo nabiryo, omuteekeyo. Ontegeera? Ne mu Western kwato wayo Lubongo ya. Ayinamu ne kasente kutoke kubanga lyali yina. Zafunye mu pesi ziri bweziti. Zafunye mu diaspora ziri bweziti. Okay. So mukwato omukasukeri atuletere Western Block kubanga Western Block yetusibyeko movement. Buganda ekola ogwayo nekuletera abaka basinganga bachi opposition. Eastern neretamu abamunga bachi opposition. Ne Western wejja yokusanga yo opposition ebyakoma ku mirembe gya Dr. Kano Kiza Besigye nimbi byakoma ku mirembe gy'aba Winikiza misendagire because already he understood that China chayagala okongera ayinza okukyongerako neyanzige Honorable Aida Nakuya mwami sendagire message oba political njagala okusigala nga nebaza mwanyinaze Nakuya Aida submission ye n'engeri gy'alambikamu ensonga tumwetaaga mu NRM. Mama tukwetaaga naye ndoza ina lekera nawo okunesi bako ndoza ina akantu katategeera mwanyinaze aka secretarianism nti President Kaguta Museveni Jojuzi Naluli abaddengawo nga ajjukiza abantu what National Resistance Movement stands for. Era Mama Janet Kataha yavuddeyo bulungi nnyo nannyonnyola eggwanga. N'agamba nti bwente wenkaleze n'annyonnyola eggwanga n'alitegeeza nti no national we united as a country that it doesn't matter where Mayanja comes from. Ayinza okuba muzukulu wa Mukajanga, it is okay. It is okay for Aida ngava inaina java. But we are national because we have to have a message that unites us as a country. Ebitu uniting nga kusawa zorero NRM byekoze. Memuli ebisawe byetuzimbye ebiyitirivu. Ng'omuna Uganda waba ajaguza sports. Tamanya party, tamanya we are celebrating as Ugandans. Okay? Era nawe nali wano juzi nempulira Mwami Mayanja nga asanyukira nnyo government eno ku kisonga y'ebisawe. Nawulira essanyu kubanga sports unites us. Ebimu bikyazimbibwa. Yes, ebimu bikyazimbibwa. So olaba nga sports unites us. Ensonga mukyala Aida gy'abadde agezaako okuleeta nga wogiwulira olaba ntuufu. Tetunitinga. Okay? Ffe tuli ba mukisa okubeera mu Buganda. Era tuli ba mukisa okubeera nga Ssaabasajja Kabaka yakkiriza. Okubanga Buganda tabiro ly'amawanga ag'enjawulo. Okay? Ekyo kikulu nnyo. Era yagamba. Era njagala okujjukiza mwannyinaze nti nina abantu bemmanyi nga bali e Busoga nga erinnya Ganda naye nga mukulembeze. Nina abantu bemmanyi nga bali e Namutumba nga bali Embaale ng'amannya gaabwe ddala woliwulira ye Lutaaya naye nga mukulembeze. Nina abantu bemmanyi abava Enkole. For example, kankwekyo okulabirako nga kojja wange Mutasa Kafeero. Ndi jo juzi naluli ava Mwankole naye musajja Muganda. Jo juzi naluli wava munno Baganda. Jo juzi naluli nange Kasire Sendagire mama yayogera. Okay? Jajjange Kasozi Muganda ava Embarara Mwankole. Yes. Okay. Nolwekyo tutandika okwogera besimbawo ddi era bayitawo ddi. What unites us better is the message we give to people and the willingness of people to give us the vote.
mu mulembe ogwa UPC ogwobote UPC yalina obuganzi buyitirivu nnyo ebushenyi n'ebitundu ebisinga obungi mu Ankole era wenetegereza nyakena ebintu gyonna gyabadde ayogera ku UPC abadde alwana masajja kulaba nti obuwagizi bwe balina mu Western baddamu babufuna. Onteka kye nkugamba bajja kugamba nti bataata bawa Andrew Mwenga baali ba UPC kakongoliro. No, Rachel, the interest was not because of the ruling. You know, you have to follow all that. Yes, chendiko. Ndi Kampala. Tulabye n'abayindi abeesimbawo. Buganda ekunganye tasosola. Era kati njagala mwannyinaze ayimirire n'ebigambo bye birungi. Nze singa obadde wa NRM nkubuulira amazima naali kuwagidde kyenda ku kinnaakyo. Kubanga olina ebigambo birungi. Okay. So, chengaza kukuleetera nti no, let the ideas speak for us and let Ugandans select. Nze sinze kika kya muntu agenda okuyimirira ngambe nti no so and so olwokubanga opposition talina kuyimirira nange. No, maybe nze nsobola mubuuzaako ekigambo kimu. As a leader nga gwe mukulembeze ng'oli mukulembeze kaŋŋambe wa kibiina kya byabufuzi otudde ku table olina abava mu Western, olina abava mu Central Region, olina abava mu Eastern, olina abava mu Northern. Osobola okukwata ava mu Northern n'omutwala n'omudeployinga mu Western nga tamanyi lulimi lwayo. Kankuyambe kuddemu. Ako ke katandika. Nze Kasile Sandagire Mamadi mbadde n'ekitongole ekimaze emyaka 15. It's an NGO, it's a CBO. Ocheka kingamba Uganda yange ngeri langu eri Apache. Era nga wengenda mu Apache bampita Obuganda. They welcome me. Ocheka kingamba they cherish me and they take me as their son. Okay. Ontegera kingamba. Wotuka mu Apache nga CEO wa company o employee nga wawa. Oyina fear nti wenesimbawo nga Aida Nakuya Apache obalira bayinza okuŋŋaana. Ne constitution ekikukiriza nti osobola. You get? So the certain things we need to look at that unites us more. United States of America teyali sobodde kubeera ekyo singa teyakkiriza kubeera nga n'Abachina balina Chinatown. Teyali sobodde kubeera ekyo singa teyakkiriza n'Abafaransa ne ba-Italians okubeera nga balina communities zaabwe. So nze nalirowoozeza ate ekisinga okubeera ekirala mwannyinaze kyalina okutunuulira nti Kampala alimu kubanga kati gwayagala siwekire Kampala Central yes gwayagala Kampala nti Kampala ate kisukka kubanga wakimuleetedde nti tabiro lya ng'ovudde ku kya Central Region nti tuli mu Buganda ate kyo kisikira ddala amawanga gonna mwalemereddwa era okutegeera statement yange singa mugitegeera singa tuli mu right direction singa tugitegeera statement gye nakoze singa tuli walanyo singa ne topic twagivuddeko oti sendagire bwati ebyabikola deliberate nja kukomawo mu kye nayogedde nti Aida Nakuya message gyatunda tesosola. Naye Aida Nakuya watuuka ogamba nti nze mutuufu okulwanira ensonga za Buganda 5 awo bagamba ali tribalistic. Tuli tribalistic. Awe tuli. Okay. N'ekyokubiri neŋŋamba nga tuli mu byobufuzi eby'opposition. Yatuyambeko tutegeere. Naye ekibuuzo kino kisaana Sendagire. Omuntu ali tribalistic yatya. Kigambo tribalistic kyeki. Kubanga because nze bwe nsoma mu dictionary yange tribalistic ye muntu akkiririza mu kye nasoose okunnyonnyola. Kyewasoose okudescribinga. Era politics avaawa. Okay. Politics dayo mu Bayibuli. Tutandikira ku famire ya Ibrahimu. Mwe muva ebika 12. Si mwe muvudde omugendo gw'obukristaayo. Naye lwaki omugendo ogwo gugatta abantu? Obwenkanya. Ngenda kujja Sendagire tribalistic kyeki. Olambulule ku nsonga. Nina omukisa nti nsobola okuwuliriza bannange era n'obudde wange kinyumira okusirika nemubawa. Naye nga Kasesendagire Mamadi kiki njagala okuleeta nti wempuliriza mwannyinaze kinyongedde okusaba Katonda akeere ku macalumu afunemu endowooza oba oli awe n'akomawo mu NRM. Olw'ensonga nti kyekino President Kaguta Museveni kyeyazimba. Nti President Museveni yazimba a generation that can fully understand this country. There was a time
when a generation was fighting whites, waliwo time mu Uganda nga abaaliwo ekiseera ekyo abaali bategeera ennyo tebategeera kulwanirira masomero na nguudo na nsonga zifaanaganako ezo baali balwanirira ggwanga lyabwe nga balwanisa abazungu. Waliwo time era nga we are all nations, fena tuli bannayuganda naye ng'ate bannaffe abamu ng'abaali batwala gavumenti ziri ez'emabega, okay? Nga kyetulaba kati ku ssaawa z'olwaleero nga bo tebakiraba nga fe kyetuyita unity kyetuyita secretarialism okugigoba bo kye baali bayimiriddeko, for example nga ba Idi Amin, for example nga ba Idi Amin dada wawulira gavumenti yonene ekiseera kyaliko we yali what happened, wawulira Obote, okay, eyaliwo werabanga gavumenti yonena n'ebyali bifaanagana byonna obitegeera. Nina gwe nabadde naye n'agamba nti mu kiseera ky'Obote nti omulango yajjanga we mwalinga muli ku dduuka nga mwenna mumuviira ye n'asooka akola atya n'asooka agula. That was the country we are in. Today we are in a country where Aida and Lubongoya and Nabirye and so can go in a line ne bagenda ne ba constitutionally ne bakkiriza ne bawayo ideas ne bafuna change. Singa tudda kutandika kwogera bintu bikwatagana na regions na tribes na wewaffe yaani twali betusobola okusasanya abasoga kubanga bati bafunanga ko candidate ali gundi strong enough okujja n'ayogera ensonga. Wanalaba omukyala yali Betty my friend yali yabadde IG yes Betty Kamya yavaayo mu kiseera nga Buganda eyogera ku nsonga za federo ng'era it's on the tip of the nation nga buli omu kyayogerako n'abayo ne Federal Alliance naye yakyabulire kyekugamba nti n'abayo ne Federal Alliance mu kiseera nga region eya Buganda yali bategama temulaba mulala mulabe mwana waffe naye region ya Buganda olw'okuba nti yazimba Uganda eyina ate netuka ekiseera nga eyambiddwako gavumenti ya President Kaguta Museveni yeeyongedde okutegeera nti obumu muffe tebuli based on tribes. Era ku ssaawa y'olwaleero otunuulira oluwalo ojja kwekanga nnyo nti abamu ku basinga okuwaayo ssente mwana wattu be batugume naye nga basinga okuwaayo n'okusinga bakasirye. So ensonga ya politics, ensonga ya tribe, ensonga ya ffe nga mu NRM we rubbished that. Era fe tukiraba nti the most important thing is to speak Uganda, the most important thing is culture, tribes n'ebirala bifaanaganako webityo tubiwe ekitiibwa nabyo tubiwe their place. Constitution egamba ki eggwanga tuyinza likyusa tutya kyebintu ekisinga okuba ebikulu NRM byekoze. Mwamanja yagambye tayagala kwogera ku kalulu kano olw'ensonga nti akalimu naye bw'otambudde bw'oti message oba political rivalryism gyefuuse baana baliwo. Watukoze obulungi obutagambika noleeta Aida Nakuya mu studio era nsaba producer introduction Nakuya gyatukoledde ku show olwaleero eyo saagala kugirinda muginsalire ngende naye awaka njagala njiwulirize nziddemu njiwulirize. Nakuya yatugambye nti nga tuli mu nsi environment gye tuwangaaliramu informinga obulamu bwe tukola ki. Abakalamojja tebambala ngoye si lwakuba nti basiru. Abakalamojja tebambala ngoye kubanga ensi yaabwe ddungu. Temperatures zeewaabwe si ze ez'ekisolo. Ow'ekisolo ne waaba museegu ate tayinza kuyita bwereere kubanga eri wannyogoga. Environment eshapinga politics. Politics n'avaamu leadership. Mukyala Lilian bwebanga olwaleero ekibuzo kyotubuuza nti campaign zaalangibwa kutandika ng'ennaku z'omwezi 10 Novemba. Kati leero tuze wano nga ziri ennaku z'omwezi 21 naye wulira ekibuzo ky'omwezi is it message oba birala. Bw'obanga munnamawulire owa TV eri mobile nga TikTok oleese ekibuuzo kino kiba kitegeeza 75% towulidde message. Kituufu lwaki? Because the leadership, the environment cannot favor message. We are always dragged into trivialities. Tulina abantu abali funded, abali engineered to come and deceive deliberately. Sendagire tasobola kudescribingira kiki kyategeeza by sectarianism.
by tribalism. But whenever we raise issues, how dictators emerge, how do they consolidate? They use propaganda. Lilian, President Museveni chimusibya Besigye yalinga muleto okudiscussing issues yamubuuza waleeta emirembe Battalion kije wakomandinga bato eriwa abesimbyawo kati oyo tosobola kujja naye mu kalulu 226 ng'otambula ebigere bikuluma waliwo otuuka n'omulanamu n'otuula mu katebe nga feesi yeeraga nti oba lwaki sibisuulawo n'enziruka. President Museveni abadde alina okubeera comfortable nono politics aliwo kati bano ne bajja ne baddira abantu kubanga Lilian n'akyemalira takkiriza n'akyemalira tulina we twaliko ne Sendagire ne mugamba what Museveni fought to achieve was a monopoly of ideas. Naye abalonzi abamu bagamba nti ebisuubiza abakulembeze byabagwa eno sho si abalonzi eno sho otuyitanga ba analysts, right? Leka tukola analysis. Nkugambye Museveni tayagala issue based politics. No. President Museveni ayagala najja n'asinkana abazukulu n'abagamba GDP is 57.3%. Kitegeeza ki? The country has grown 23.7%. Okay. Naye nze nja kujja nkugambe nti mbadde mu door to door mu Lukaluzira. Interactinze n'abakadde 10. Abalabirira abazukulu baabwe. Ababasomeseza mu ssomero lya government bayita Maxon Bay Primary School. Ng'abaana baabwe tebatudde bibuuzo basiringise 1,2,3,4,5,6,7. Sendagire bw'oba wakana jangu nkuzeeyo kati. Bakulageko bafuna PDM tombuza okugenda okufuna okusobola okwaffordinga okuwerera omwana mu government funded school olina kusooka kulokoka olina okweyerusa olina okutambula nga weesulise mukyala Lilian issues teziriyo kubanga state deliberately invested deliberately. Sendagire does not come here for fun. Sendagire is here to kill issues. Buli watulete ensonga nga interjectinga, nga divertinga, nga yekulako waya. Nemu kunonya akalutabayo. Atuva anti bamukuba. Okay. Era ida kyagambe nti President Museveni yali alota. Ne mu Luganda kubanga nduloteramu naluyonka mabere kwafuuka kulogootana kubanga kyeyali alootako tekisoboka in real time. Yagamba nti by 2021 wano tewajja kuba opposition. Waliwo n'atudde wano ate yava munda mu ntumbwe ze. Yamuwulira ng'ayogera vision n'amulaba ng'agezaako teeka vision mu nkola ng'enkola ya kirabbayi. Oloza temulese balonzi nga tebamanyi kye balina kusala. Abalonzi babadde nga bategeera era balonda. Abalonzi abasemuju si batukana. Bana Uganda. Era n'abalonda nse. Bana abalonda Elias Lukwago. Bana Uganda. Si be Kigali. Bana Kampala. Abalonda nga Muhammad Nsereko. Si bejuba era banna Kampala bwe balonda ne Honorable Shamim Malende. Kakati njagala kugamba nti bino byawulidde mu campaign zigenzeemu mweche muyise tribalism nze anyway kyennemye okutegeera nze bansomesa nti politics ali local. Kiki ekituleeta mu politics is an agitation for a common good. Ela for politics to be successful, you must as much as you can advocate for grassroots democracy. Liliani. Ngabo unzika. Bansomesera nti amawanga agali occupied. Abakulembeza abagalimu balwanagana ne kye bayita identity politics.
because Lilian ze kindetero ku appreciating Uganda esooka kuba Buganda. Okay. Abatata wange yampa erinnya Mayanja. Nannambika mu mikululo gy'abajjajjange nga Mukajanga. Kati atenze buli bwonga attako erinnya Mukajanga amaaso gange ogatunuza walala. Ontunuuliza Kabaka akola. So emikolo. Ontunuuliza Kabaka alina ekitongole ekiramuzi. Ngezimu ku nsonga zange zisinga kutegeereke kwaki Lilian ndi musajja akola emirimu gyange. Naye nsanze conflict of interest. Mu ngeri Abaganda gye bakwatamu ebintu by'abagenzi vis-a-vis ebya Uganda. Omusajja yali ku Buganda Land Board yaŋŋamba kati ndowooza olwaleero otegedde eyawamba Obote kiki kye yawamba teyawamba Obote yawamba ggwanga kubanga olwaleero mu Baganda omuntu bw'afa twabya olumbe gye tumalira olumbe edda Obwakabaka bwatuwanga succession certificate ng'erambikiddwa mu buwangwa bwaffe era omukulu w'ekika ng'abeera instrumento mu budde obwo. Olwaleero omukulu w'ekika akola mulimu ki? N'olwekyo mmaliriza nga ŋŋamba nti campaign zino teziriimu issue ewaffe Nakawa. Ekibiina kyasitula omusajja kyamujja Busoga. Kyagala omuntu oyo aweebwa akalulu agende mu paalamenti gye bakolera amateeka. Mu paalamenti gye batemera emisolo gyaffe. Naye nga kiteeberezebwa nti mu process ya allocation omubaka oyo alina okusoosowaza priorities zaffe. Naye ng'ate tukyamuyambako mwawulira nti eno kisenyi A, eno kisenyi B. Eri Kirimantoogo so si. Olwakadde Mayanja ngenda kubanga. Akati mbuliro candidate afaanana bw'atyo. Anaaleeta issues zifaanana nti ekyokubiri naawe kati gw'olina obuzibu. What do you call issues? Because bw'osanga abatamiivu issues zaabwe guba mwenge. You see? When you don't talk about mwenge ng'oli mu kirabo, you are irrelevant. You've not talked. Okay. Bw'ogenda mu Bayisiraamu n'oyogera omwenge bayinza okufulumya nga tebakuwadde engatto. So gwe woolaba omuntu ayogera ebyo byayogera ze issues ze. Bw'abanga candidate wa kibiina ky'ebyobufuzi ebyo bye bamutegekedde ekibiina kyabwe okwo kwe kwolesebwa kwabwe. Naye communities zitandise okwogera. No maliriza nakano. Communities zitandise okwogera. Ffe waffe baafuumuula tegusuulwa innocent. Era ng'oyagala okulaba omukadde ng'akaaba amaziga yogera erinnya eryo. N'ekibiina kye bwe batwe bakikondeemeza. Kati abantu bagamba ku mulundi guno akalulu tugenda kunyiga ku mitwe. Kasito tojja okwesimbawo ng'ogugwo ogubootaboota ogwanga omulonzi gukaluba. Weewaawo kampe mukyala Aida Nakuya sekendi bu sekendi weewaawo abenga ate alekera omulonzi obubaka. Ekisokera ddala abalonzi bannakampala njagala okubeebaza munyaniriza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Aida Nakuya alina track record nga eyogera era nkubiriza abakulembeze mwenna mubeeko ne track records ze mukola nga zikola ki nga zoogera zibayamba okubanjula ate n'okwanguya obulamu nga munoonya akaki akalulu. So njagala okwebaza bannakampala bonna abajjukira Nakuya Aida kikyali kikyakola era kikyakyasobola okukolera eggwanga. Ngeri ey'enjawulo njagala okutumirako Kyamaani Muleme ow'omusaafi yatudde n'agamba oyo Nakuya Usaafi yonna eno muwa akalulu yataasa Usaafi nga bagitunze. Only that. Yatutaasa abantu baatudduka naye oyo Nakuya yakola ki yasigala in a very nabadde mu kisonyi ekyokusatu abantu nga bangi naye n'avayo n'agamba aliwa Nakuya aliwa nannoonya n'akansabira ali nategeeza n'abantu lwaki akakola ki akansabira. Njagala okowoola abavubuka bonna woba omanyi nti waweerezaako ne Nakuya Aida era ng'omanyi obusobozi bwa Nakuya kano ke kaseera kaffe. Nebaza abatwegasseeko tulaba nga buli lunaku tukula era tugenda kuleva endala. Era nzikiriza nti obubaka bwe tulina eri bannakampala bubakakasa nti Nakuya Aida ye mutuufu okukiikirira Kampala Central mu paalamenti y'eggwanga. Weewaawo. Mukulu Sendagire Muhammad sekendi mu sekendi obenga osibula. Mbasaba akalulu n'obuwagizi. Leero shebadde mpitirivu mu kuwooma
era enyumidde okufaako obufi era njagala nange okumaliriza sheno nga nebaza abatusobodde okulaba bataddeko data waabwe abali mu ggwanga n'abatali mu ggwanga nti tebeerabira ababaka baffe munakawa tulinayo Burora ne Mwami Ruhindi Kawempe tulinayo mukyala Nambi Farida ne Mwanyinaze Sereko Madina wano mu Kampala Central tulinayo Hajati Misa Kavanda ni Amina Lukanga nawe ate nawe yonoonye ensonga Misa abadde minisita emyaka 5 tasobodde kukyusa kantu konna kikyagenda okukola ng'omwadde emyaka abadde ne budget ng'etambula protecting the gains era njagala mayize nga nsaba bannayuganda nti wona we tugenda ogenda n'okusingira ddala bannakampala kubanga wambuuza kye tuliko tuyina ebintu birimi nnyo gye tukola wabula mu kiseera kino kujjukiza bannayuganda nti tweteeketeeke President Kaguta Museveni ajja we tujja temugoba wabula mwanirize tugere ensonga zaffe ezo ezitanyuma President Museveni azikoleko nga wakolera abalala neyanzege Ssaabasajja Kabaka awangaale weewaawo nsesezaamu ku budde okwongera okuwa abakulu mwaganya okubanga ate basiibula teyasiibudde tugiwunzika namwadde akadde naye mukadakiika kamu kokka second abantu b'Nakawa East division abantu b'Nakawa division East abantu b'Nakawa division East 3 Jemiruka Mutungo Butabika Luzira ne Prison Parish oluvannyuma lwe twalozezzaako ku kisanja ekiwedde 2021 ng'akalulu twakawadde abatamanyi kyakkakozesa akabonero simu. Okay, wano sisobola kubanga nsukkawo wabula okubagaliza ekiro ekirungi mwebale nnyo okulaba nate mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.